kino kyakoze kusebera sikipya ekibaleta mu kanisa olina okusaba kukiga kugendera mu mirembe nakutuuka Mukama Katonda. Basira ebira bingi nsaba obutabaawo n'omwasalira pasita w'ekanisa eno Yiga Augustine omusango Katonda yalina okulamulira. Kyensuubira nti bw'ofuna ssente n'obakozirya wekka nga tolinayo okunobaga nga tuneyanziza obugagga mubi. Naye singa oba n'obugagga obuyamba ku bantu abalala bateesobola bulungi nga pasita yebabadde akola, ndowooza oba mutuufu. Pasita Yiga byabadde akola si byakusanga omuntu obuyigirize obutonotono ng'obwami bwentera okwogera. Ekyakoze ekiki akituukiriza. Kati management ey'ebintu bino byonna nsaba muyamba omusajja oyo agenze ebintu bimusala amagezi gonna okulaba nga bibeerawo nga bigenda mu maaso. Saagala bagambe nti kanisa y'Ekawala omusumba omukulu obwafa naye nefa ekyo kiba kisiraasi tukigoba mu kanisa kigende ddala. Twagala esigayo ate esingewoko. Pasita Yiga afudde embeera, tafudde kunsaanawo wabula afudde embeera n'ava gw'omubiri n'adda gw'omwoyo. Mukimanye nti ng'etteeka era abajja kujjanga alaba abishereke mu maaso kijja kuba kibi ng'ebirooto bye management tebituukiriza. Okuloshimba wakwa abakulu basinga okumanya ku nsonga ezo ne management endala nga birina okutambula n'omusumba jjingo. Ebintu bino ne management yonna nga bwetambula mwe mwemanyi, naye ng'ekkanisa eno tusaba ne ttivi yako bigendere ddala mu maaso. Abalabe tebajja kukuuwa, babalabe balina okujja, naye ekirungi nti omuntu owaggoyo omupiira era gwoyogerwako. Babalabe gye bali kati bakuba mu ngalo bayinza n'okuba nga basaze ente tebawangudde. Kati tubasaba nga bwe bawangudde babeere ewaabwe tebadde kukulolooza kanisa eno mwoyo bulungi. Naye n'okubiri ng'abayimbi ffe tufa tulimu abajaasi, kubanga omwana olufu yatufa omuyimbi yali amugendo oyo yatufaako endaba tukyatugawo zikate netumusitula tumuziwanegawo kate netubendoo netuyimba nebikuwa era bwetwamaliza okuyimba netulobatabaga bannaffe tufiiriddwa omuntu bagakolanga okufulumya obulambe byaddala. Kakati ffe abayimbi netufa kubanga tulinawo kiyinza kukula mu ssanyu ne munnaku tubeerawo. Tulina okubanga okuzaako kuli abantu naffe ebyomubiri yaffe okubazamu amaani maleme kubeera mubaziga bokka. Yiga abateekalanya Akayimba bundi okuze teekayo taba babisibe byakukange oyobanga n'omulira esonga omuntu
bufuni